Kukwanja tomanyi nti enkata bagibba. Enkata yeero. Enkata yeetikka ekita. Abakyala basibiddwa okuzaala tebazaala. Basibiddwa? Ensomese. Wali tokimanyi? Tuli mu mulembe guno gwa .com. Bwe tumala tusula busuuze. Tajja kugazaalamu. N'anoonya omwana. Ne bakola ebintu. N'afumbirwa. Ne bakola ebintu. Naddala kukwanjula. Agala. Okitegeera. Bw'ojja nga tebakwagala. Bategekera bakuteegera ku nkata. Ati mugenderere mulabe. Kubanga enkata y'omuwala tabaamu mu kidaala. Aba akyali eri agenda okujja ano ng'enjogeza emaze okuggwa eyogeza omuwala. Kati mmwe sayidi y'omulenzi nga muzze. Nammwe mubeere kiini ne sayidi y'omuwala mubeere kiini. Omwogezi w'eri ayambako ne wabaawo n'ono ne wabaawo n'ono. Omukazi yayita muli bw'ati nga slow motion. N'asika enkata ku mutwe bw'ati. N'agikuba mu kikondolo mu kaleega. N'asirika ne yeetereza. N'addayo n'atuula. Omuwala tobeerawo. Enjogeza bw'emala okuggwa omwalo ajja ng'akumba. Twaga nti omuwala agenda okufuluma ng'enjogeza emaze okwogera. Enjogeza egambye nti akati mumaze mwogereza bakkiriza n'abeeno bakkiriza twala tugende. Nze nalaba kye sirabangako Alan. Walaba ki? Firimu yazannyibwa ewaffe nti n'omwami wange talina kye yalaba. Okumanya eri yali firimu. Ate yagizannya yali mukazi. Omukazi atikkula ekita. Omusajja yatikkula ekita. Omukazi yabuwa ekyo. Kati wabaawo amangu aga omuntu bwe baba batikkula ekita kino ne bakikuba wansi. Ne bakisitwala bazze okutaasa bakikuggyeko. Wabaawo omuntu abba enkata. Nagiraba. Naye nagirabako omwogezi n'atuuka n'agamba nti njagala enkata eyo. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu. Gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not not M2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 888 443. Success Motors. Walk in, drive out. Kale ku mukutu kwennyini kw'otudde Cruise Exclusive Alan Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Aba oli awo naffe tujja kusigala ng'ate tukuweereza bulungi nnyo bulungi ddala. Week it's a new week, wiiki mpya naye nkiwa ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo ku sayidi yo gwe bitatambulidde bulungi. Mashallah tusabe ebintu bijja kutambulira ddala bulungi nnyo. Tuli powered by Mapalo Pads. Ate okwo kwe tutadde bannaffe abahasi Beauty Parlor wali okulira na Italian supermarket kwe tutadde ne Maros Bridal Center. Okitegedde? Kintu kibeere ng'ate kiri malidadi sana. As always ku show ninako mukwano gwange mwaŋŋambye bangi nnyo. Abakyala abankubidde ne baŋŋamba Alan please bisambi bitereka ajje nga ku sheeyo. Abeeko ne kyayogera n'abakyala. Era olunaku olwaleero wuno waali bulungi nnyo yatudde dda. Kasita mwaŋŋambye nti bisambi bitereka muwengayo olunaku mu wiiki ajje. Ne mugamba buli Tuesday tube nga tukola then tugiteekeyo ba Tuesday ba Wednesday. So mulina olunaku olwaleero kababuuzeeko mama wange. Wangi. Oli otya? Munnange gye ndi. Munange abantu bayagadde interview yo. Abantu baajagadde bambi. Abantu baŋŋambye. Abakyala bankubidde amasimu. Ne baŋŋamba nange kyempitamu. Famire y'omusajja tenjagala. N'abasajja ne bankubira. Famire y'omukazi tenjagala.
Kyeka wayogenze n'oyogera ekintu bisambi nga kiri common mu families nnyo abantu bangi bali mu bufumbo eyo naye nga family zaabwe tezibaagala nnyo gye baafumbirwa omusajja agamba wali omusajja yankubidde naŋŋamba nze ndi musiraamu naye w'omukyala bakatuliki kati bamugamba nti watuleetera akasiraamu akatabuliki bwe okosiza ekigambo ekituufu nagamba naye nze sirina buzibu omukazi nankubira naŋŋamba ye actually voice note eyo nabadde ngitereseewa naŋŋamba ye yafumbirwa naye ye nazaala we yamulumba mu maka namugamba gwe olaba obulungi bwe bumala okufumba mu famire yaffe namugamba n'abaana boozadde togezanga n'obaleeta mu lugye lwange abakazi bakubya amasimu paka kati gwe ekitegeeza abantu bangi bali eyo mu bufumbo bali mu marriages naye ng'abantu famiri z'abantu tezibaagala nnyo nga bbaawo oluusi yakubeereddemu wa mukyala we yagamba nze wendi kiri 96%. Era gwe Alan Katonda n'akuvaamu n'ojja owasa omukazi nga mukulumukko oyinza okufiira amaziga awo. Buuza ku batulaba tutandikira awo. Bannanga batulaba leero bannanga bantandike ntya bane musiibye mutya kansubire muli bulungi lwaliro ndika essanyu sijja kujjanga luli nga ndi mu maziga buli kanaku maziga nagagobye musiibye mutya bassabo ne bannyabo era nze mukyala Anet Naziri nga bulijjo aka bisambi bitereka abakyala abaami banne mwenna buli yalabye interview n'akyagiraba kuba ekyatambula banne mwe bali kunjagala banne mwe bali abantu banjagadde Alan waliwo yasasudde school fees z'omwana eyakoze atya eyasasudde school fees z'omwana buddo mwana ki omwana wange third born asomera buddo kati oli yavudde ku ki oli yagambye bannange kyoyitamu nze mpulidde amaziga nze gwolaba nnina ebizibu nze gwolaba ndi bubi nasalawo nenewambira mu Amerika nengenda n'abaana bange bawange gyali eyo omusajja munene mu gavumenti sente asaasaanya n'ayiwa tamanyi oba yanzaalamu oba teyanzaalamu ate n'ova ku ekyo naye nga yagoberera famire yayogeranga nti ndi mukazi mukulu ate ye ng'omwami n'abanga asooka okubeera ku sayidi yange ate gye byaggwera ate omusajja n'akola ki n'abanga awuliriza famire kati ate omusajja bwe yaddamu okuwasa ate n'awasa omukadde ennyo asinga ono kati omukazi n'agamba nti oyogedde ekinkwatako ndi eno neewamba nava ku byabasajja nkuziza abaana bange n'abaana 3 naye mbadde njagala sebisambi abo abantu bakuvuma nti oli mubi obulungi bw'oliko obumanyi ndowooza abantu tebalina gaalubindi ate gaalubindi mu malwaliro mwattu gye ziri naye abantu tebalina gaalubindi bane mufune gaalubindi mamange bisambi abantu bakiyitiramu ddala kati olaba ali mu Amerika akubidde so omukazi nangamba mbadde nyankweyo akantu akatono ennyo abaana baawummudde kiki kyoyinza okuya kyenyinza okuwaayo nina katono ne mugamba maama sina kyenyinza kugamba nti mpaawo gwe munange konna oyinza okusalira munno n'omugamba nti bampe nangamba nedda ntera okulaba ku baana bo nti ye nanga nze nno nzize nkufolowinga nnyo nnyo nti ye naye mbadde nsaba ompeeyokko ku mwana we yenna ompeeyo ku bank slip ogimbuulire okugibalamu ne requirements $3,200,000 omukazi sente yazisindise $3,000,000 sitera zikusudiya sitera era nenzisasula lisiiti nenjimuweereza nangamba ti lisiiti ompadde yaki nemuganze sikirabangako kati ye omwana omu ali tiiki abantu gye bali balina okwagala abantu bali eyo yagambye ebisambi okuva wayogedde ng'ojja ku ntobo y'omutima ng'otukoona wayogedde abakazi ne tufubutuka mu bizimbe nga tufa abazadde tebatwagala wadde otutunulako ate nga twazaala abaana abalungi naye bwe wayogedde ekigambo ekyo nze mbadde sikiwulirangako tulaba interview zonna tuzze tuziraba abantu boogera ku bulamu ku by'obugagga bwabwe naye wayogedde ekintu ekyatukutteko nga tulima omukazi ng'ayogera akaaba yasasudde school fees ali mu Amerika musawo kazi nga family tezibaagala tezibaagala bawa nsonga ki abaluwa abatabaagala
abakyala bano baba maama banazaala baffe basinga kuwa nsonga nga bagamba nti omuntu aba mukadde ekisinza obuzibu kati simaina oba nno leero nkyogere ntya ndooza nga ngamba abavubuka mwenna abali eyo abavubuka ndooza musooke mutubuuza emyaka bw'osanga nkusingako omwaka gumu wadde ebiri totawana kutwaga temutwagala mutuleke kubanga omukyala kasita batunuulira omukyala ne bwoba munene ne balaba mutabani waabwe nga muto ndooza batandika okutunula mu maaso ne bagaa nti kakati ono wafaananidde bw'ati bw'anaabeera mu maka g'omutabani waffe n'alya nakkuta n'abinduka n'abukala kitegeeza nti mu myaka nga 7-10 mu maaso Katonda baba abawadde obulamu agenda kuba muzeeyi. Saate bambi okwagala kubaawo. Bakuba tooki. Nkugambye tooki bagikubira ddala ne balumba. Ne bw'obasanga ku mikolo bagwa kufa n'osembera obuuza oba ku Nazaala oba osembera okola kubanga bwe nena bifunye ku musimu wano. Mukazi wattu tasobola na kuddamu yadde ekigambo. Hala netumanyi kiri bweru. Takuddamu obuze bamulamu bagenda okanga bakulaba nga batandika okutunula eri be balaba mutabani waabwe azanga bannaye maama tusanyusa nnyo okulaba maama Florence oli otya munnange abaana nga tozze nabo nti abaana munne sisobodde kujja wantulira ebyana byaffe naawe otukoze bubi kati mutabani wabaawe si bwati n'atunula eri bisambi nedda abamu batya otera kuba omuntu oba olina ky'omukoze ate ng'omukoze kyogamba omuntu asobola okuhetinga from nowhere kati nze kankuwa example ya mutabani wange first born yawasa embaga Junior Junior yawasa embaga last year mu Gwokutaano ennaku z'omwezi 14 bayanjula 14 embaga yaliwo nga 14 nga 13 omuwala muto omuwala asingako katono obukulu ku mulenzi omuwala asingako emyaka 2 ate mutabani wange muto omukko naye bambi omuwala yatya bwe yasooka omundeetera awaka kubanga yajja nanga nti mami ebintu bino nze mbiraba naye njagadde nga sinnawasa sooka nkuleetera omwana omuwala bambi ekyana ekiwala nga kirungi bannange nga kirungi era nemubuuza oyina era nga bannazaala bootumanyi oba bobamanyi era nasooka kubuuza mama oli wa myaka emeka anti olwo twakiyita mu ddeeri Banazaala bakabuuza nnyako nnyo olimba mama wange yali akabuuzizaako nga simanyi babuuza bamukuleetedde omwana mutabani nafukamira naga mami kuleetedde mukwano gwange ono oyo gwenjagala okuwangaala naye ogamundekeremu nti gweyagala okuwangaala ate ye mutabani wange yali anti annyo olwokuba mmanyi ndimu olwassenga era yampooningirawo nanga mami nkubuulira ngenda kumuleeta naye bambi tobaako by'omugamba ndowooza nga muyinza omubuuza ebyassenga nti Samsung yes ne mugamba naye naawe mune sisobola nanga mami nkumanyi ekisooka olimu olunakatemba era olunamutunda bw'otunula bangambuzeewo ojja kukola otya kugira nti mutala ebintu byo ebiri kubanga buli omwana wange yesuube siipo lingi ebisambi ojja kunzita otyo kaakati era ne mutunira bwe nti weewaawo obulumi bujja bannange nate munnange obulumi buzibu munnange bw'olaba omwana ne bwaba mulenzi n'akuleetera omukyala mwattu okaaba ng'olaba omwana we bamukutwalako ebyaddala nga tokaaba nti Nazaala abamu bambi ekyo kyekibasukkako nekibasussa ekyo kijjako olwo nga bakuleetedde omuntu naye ate tokisussa nnyo kiyitiriza muli owulira nga balinganga batwala laavuyo bagenda gitemako exactly era omwana bwe yayogera bw'ati ne mutunuulira omuwala nemugenanga n'ensembe natuli ntudde wansi omwana n'asembera n'amuleeta n'amugamba situka n'asembera we nali ntudde ne mmuleerako awo katolaba omusitulako awo kale wiyambu okumusitula ne mubuuzaako awo ne mugamba nti omwana wange omwagala n'agamba ye mami mwagala ne mugamba okuva ku ntobo y'omutima wattu tamuziga awo ne gajja era simanyi muwala kiyalowooza naye nga ndabye ddadda kubanga omwana wange nga wampisa nnyo kaakati ne mugamba kati buwalijjayo emabega awondera nze nayagala ebintu mbimalira awo saagala ntandika ebirowooleza eri ate bibeeko obuzibu ne mugamba nti emabega tewaliiwo awondera kubanga tuyinza okuba nga tutegeka emikolo twala tugende ate okukakkana nga waliwo ajja agamba nti nze owange temumutwala nga tumaze okusasula
kakati ne mugamba na omwana akola ki omwana angamba nedda mami tewali awondera tewali muntu yenna ayogera kintu kyonna nze Junior mwagala ne mugamba nti ye wasoma ki nabimbuulira olina emyaka emeka maama n'agimbuulira nga mukuluko okusinga ne mugamba ejja Junior ogimanyi yajja kugamba nti yagiŋŋamba nti tikati gwe nga bw'omusingako obukulu n'obwongo olina okuba nga omusingako omukwate bulungi nja kukwagala ate nkwagadde naye omuwala teyasooka kukakasizaawo ng'emyezi nga embaga bukyeggwa omuwala yatandise okunjagala December last year nga wali munnange nga mutabani alwana nnyo naye nga yawoza kimu bane mami simanyi ananjagala keyategedde emyaka oli namugamba nga lwaki takwagala era maama yandibadde ambuulirirawo naye kati nga nze olwokuba laavu eri ebaawo ate nga bonna bakyali bato bakola buli omu akola bw'ati nze mmanyi obbakubira ne mbaga nti kakati wiikendi mwazze mwenna nti wetuli naye mbaweereza ssente mugule kino kati agenze kuba nga mbaweereza buli wiikendi nina kyembawa boto bw'okola abaana bo benkola abaana bange abo ababiri Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga kati oliya kati ate mukuzaala kati saa zino oliye mukulu omuwala Akram naddako ne kuddako bano kati first born wo omuweereza ya akantu buli era kati birthday ya 10 wenyini lwayanjula mu May era wano ebula ku katono keeki nagitegesedde bagenda gibatwalira wali nga ya muwala mama omwana tatandika kulowooza nti mama naye nga alususa nnyo bwana abakirowooza ate nze nsiba mu maka gaabo sigenda ye waabo abaana abawala tebaagala kantu ako yes abaana abawala gye bali abatayagala naye munnange gye buva ne bwenkana abaana bano bebata bannazaala laavu eno ey'amaama eba ekyaliyo kituufu laavu era nkimanyi eriyo bannazaala abasussa nze sisussa nnyo ate nsussa ki nga akasente nkabasindikidde ku ssimu nibaga nti muyiteyiteemukko kubanga babasasula mwezi tewali ayina dduuka bonna bakola omu dokita omu musomesa kakati omusomesa bafuna mwezi ekyenabala nentunuuliramu ng'ate nze nfuna akasente akaddeeyire kati ogenda kujja ki ng'obasindikirayo kesatu ng'obasindikirayo ebootyo nga bagulayo kye baguze nga bayita mu weekend nga tebaddayo mu masomero oba nga baddayo gye bakola gye basula ng'obulamu butambula bwe mutyo kati omuwala kwe kutandikawo okubandoze naga naye nakizwe yagambye mutabani wange nakizudde maama anjagala ebyaddala naye munene natya nti bannazaala kati oli omwana namugamba kati omwana namulabyeko eggule nabadde Masaka nabalabyeko bambi omuwala naŋŋamba mami newe bale nnyo okutwaga babeera Masaka bali Masaka omwana nagamba mami we bale nnyo twagala mama neyanza nnyo okutwagala kati sikyakutya nemugamba lwaki tontya mami nalabye interview nga kiwayitamu kyekyo interview bagirabye ate omulenzi tiyagirabye omuwala yagirabye omwana aga nti mami eriyo bambi bannazaala abaagala abantu neffe twakikwatanga kikwate lwofumbe nazaala anagamba ki ate emyaka bemanga nsinga ku mwana bannange nedda abali eyo si buli muntu asinga ku munne omwaka nti okwagala kubulawo ebintu biba bitambula kyekimu tosobola kubanga liwadde omwaka ogumusingako gumu oba ebiri nti muli guba gumulabika eri abantu nga bakulu naye ng'ate oba nga bato naye ng'ate mukulu nnyo okusinga kuona alina emyaka okitegeera akaba olunaku olwaleero bwetu bwetutandise programu yaffe y'olunaku olwaleero abantu bangi according ku masimu agankubiddwa buli omu ng'olaba peyini ye n'obulumi buli nnyo ku bantu abakyala nkubuulire maama wange Bisambi
People are going through a lot. Abantu bafumbye balina abaana 5, balina abaana 4. Abantu bafumbye mu bufumbo bwabwe. Naye abantu abo boolaba abantu balina ennaku nnyo. Abantu abamu bali mu bikomera bagagga, abakyala bafumbiddwa maka naye nga tebabaagala. Abamu ekitabaagaza bwavu. N'obeera omwavu nga bakwagaza ki? Katonda wange. Ogudde mu famire erina ssente, mutawani waabwe akwagadde. Ogudde mu famire bya ddiini, ono musiraamu tojja waseeno, ono mukatoliki tetukwagala, ono muprotestanti, ono musevente tetukwagala. Ogudde mu kabira gwena ate kwagala kikuli mu nsi. Ffe tuli Baganda tetwagala mu gundi, ffe tuli Basoga tetwagala atali Muganda, ffe tuli gundi tetwagala atali, ffe tuli Banyoro tetwagala, ffe tuli Banyankole tetwagala. Ate baba ekyamawanga kyatabuse paka kati entalo teziyinza kuggwawo awo. Mwe mweyagala byammwe naye nga families tezaagala. Saate bambi abantu mwandadde mutwagala oba mwagala abantu abo. Bani bayinza kwanga abantu beeyagala nga ate beezimba. Katonda mwayisiza omukisa. Mwayisiza omukisa. Omuntu osobola omuteeka mu ggwanga lye n'awasa mu ggwanga lye oba n'awasa ow'emyaka gye n'atulugunyizibwa. Omwana omulenzi wamala emyaka 16. Eyassa omuwala. Omuwala mbadde mumanyi nnyo. Olimba? Yes. Maama we akolera mu Lufula, omu mwonna natundamu eddagala. Era nga ndya wa mukyalo, oyo mukyala wa restaurant. Mu meat park. Maama omwana omuwala gwe basse. N'omuwala nga mumanyi. Era nga amanyi nnyo nga senga soko mpeeyo buno bwagondi buno. Omuwala muwaayo. Naye omwana omulenzi omuto okukola ekintu ekifaanana bwe kityo ky'olowooza. Mwana myaka 16 aba yatandise okutegeera ennyo kati wabeerera n'omutima ogwo aweza 3. Ne kambuuze. Maama wange. Kale gwe okiyitamu oba okiyiseemu? Nkiyiseemu. Sooka naddala eri abaana abato abatulaba, abawala abato n'abalenzi abatulaba, okiyiseemu otya? Era sayinizi z'ekintu ekyo zijja zitya? Ozirabira kubanga wabaawo flags eziraga nti gwe n'ogenda kwagala omuntu naye bakutwalako ewaabwe lumu. Kati abaana abawala nze kyenyinza okubagamba bonna oba muwala oba mulenzi bw'oyagala omuntu laavu ne mugigwamu n'esukka soko oyinda okwekomiitinga. Abawala baagala nnyo kubanga bw'abeera mu laavu ey'amaanyi ennyo ate afuna mangu olubuto. Baakaagala n'emyezi 2, 3, 4 lubuto. Tebannagenda waka. Kati ekivaamu bw'abeera n'olubuto bw'atyo bagenda okugaa nti bakutuuse waka waliwo ekyagwayo. Oluzzi bagenda okutunulako ng'olinga omuguwa nga bakugaa nti mutabani wa baaki. Ffe yazaalako tetumwagala. Tyati maama nze namuzaalamu anti ate ng'omuzaalamu ffe twabimanya. Omwana wali asomye akulinze. Oyo nawe luba lutalo. Gwe yazzaako okuzaalako okukutwala bakuwase. Mulimu famire eziwulira. Mulimu abaana abawulira famire zaabwe. Olimba? Daga tonkyayoganya famire. Naye nja kuba naawe ewuwo nkola ki? Nja kuba nzijayo. Sikyalina kyakukola linda mu katono. Abakazi abazaalako ffe omuwala yali azaddeko okufuna omuntu akwagala famire neekwagala obeera olina omukisa munene. Kyova olaba abasinga ne bano baserebu b'owulira abasinga bakweka abaana. Bagenda okumanya abaana nga mumaze n'okuzaalayo nga 2. Omwana ajjanga okukyala nga muntu mukulu nti ate n'oyo yamuzaala. N'oyogera amazima munene natya famire yo yantegeredde.
Omuwala yazaalako ali ku risiki y'amaanyi nnyo mu bulamu bw'ensi eno okufuna omusajja amutwala n'amukuba embaga nnyo famire teyagala kuwulira kigambo nti wazaalako ekyo famire teyagala kukiwulira era babuuza omuwala oyagala kuwasa nti mutaano yagakuwasa yazaalako te mama twafelaganye naye kale nga naye yali azaddeko naye baawo oli baayawukana nti maama totuleetera bizibu eri baawe abakazi abo tebakyawa abasajja baabwe agira n'addayo okunona school fees omwana ogenda mumulabye nti nja mumulabye nti olimba mukyali mu mukwano kati gwe bw'obeerawo n'osika omugani ogaa nti mwagala olabira vita olabira vita otwala oluba lw'amaanyi nnyo era abakyala gye bali abakyala bakubye amasimu abakyala bampeereza message abakyala mubasibiddwa okuzaala tebazaala basibiddwa okusiba kwe kutya okujja okuzaala nga yajja n'afumbira bamugaana okufumbira mu makoomo nga tebamwagala ne bamugana nti oyo omukazi mukadde tajja kuzaala mu makoomo tajja kugazaalamu n'anoonya omwana n'afumbirwa ne bakola ebintu naddala kukwanjula otyo kukwanjula tomanyi nti enkata bagibba enkata yeerewa enkata yeetikka ekita alani ensomese bata tokimanyi tetuli mu mulembe guno gwa .com bwe tumala butimutusula busuuza eri bikooyi bikigomesi zonna twayazise nga bazaayo mu maduuka kaakati enjogeza omanyi okwanjula bekutuuka byonna nga obinnyonnyola bulungi ngenda kubinyonnyola olulimi nze ebimu sibimanyi enjogeza biki GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti ebyo nze sibimanyi gwa.com naye n'abavuka bannange kiba kibayambeko tulina bakimu abo baabo ate kimu leero si alina omubiri omunene ne munsonyiweko nsimule kanti lipstick simumanyi kati tennamusiizi neddaabirizeeko abantu bategeere nti nno nafunye abanzidaabiriza abantu bayogeddeko nange enjogeza omugole bw'ajja mu kidaala abakobe mutuuka baleeta enjogeza egamba obuze okwogereza omwana omuwala kati bw'ojja nga tebakwagala okitegeera bw'ojja nga tebakwagala bategekera bakuteegera ku nkata era bwenjogeza bwejja bwe baleeta enjogeza eyo nga mumaze va ku kino okusooka okujja waliwo enjogeza ejja kati beetikka abalokole beetikka soda naye kubaako enkata abalala abaganda oba basoga beetikka mwenge simanyi oba basoga namwe mwina omwenge oki omwenge ekita ekyo kati wabaawo amangu aga omuntu bwe baba batikkula ekita kino ne bakikuba wansi ne bakisitwala bazza okukutaasa bakikuggyeko wabaawo omuntu abba enkata busobola oginoonyaawo nebabula izita must babawonzi oba sikwe guba mupango lwaki enkata eno ekwatagana n'omulenzi n'omuwala abagenda okutandika obufumbo n'amaka n'okufuna ssente na buli mbeera eyo vita nagirabako naye sijja kwogerawo we nagiraba naye nagirabako omwogezi n'atuuka n'agamba nti njagala enkata eyo njagala enkata ebadde situdde nkata eriruddewo kuno kuliko enkata bajja bataddeko omanye ekita bajja ne bakirukirako enkata yaakyo kati eyo enkata gye balukirako bano gye beebulizabulizaako naye kulina okubaako enkata y'olulagala obwedda gye batuuziza ku mutwe
ne kuddako enkata eri gye baalukidde ku kita. Kati bano bw'otaba steady nnyo nammwe abalabiriza oba nga temulina kye mumanyi. Kasita bano omuntu ayinza okujja ne yeetikka bw'ati n'ajja agisikako n'agikuba enkata ensawo. Eyo firimu yantuukako. Gwe mwennyini? Nze kennyini. Kyali kiti. Eyo kanjireke vita. Eyo vita. Kati abantu bamala okufumbiriganwa enkata kati ennaku zino ekiriwo abantu bonna baba steady era bwe bamala nga enkata bagiyuzaamu nga bagamba bannange tokyebankola Kim nga bagamba ab'essayidi y'omuwala ekyammwe kiikino ndoza mukirabe tugiyuza nga mulaba ne bagikira ne bagiyuzaamu kati bajjukira ebaamu ekigundi bwe bati ab'essayidi y'omwaba n'enkakata yammwe yiiyo nammwe ey'omwami yiiyo kati wali mangu nnyo basenga obaani aba muntu yenna wa sayidi eri agijjawo mmwe yammwe sayidi kati mmwe mugitwala mmwe mmanyi kye mugikola oba mugiyuzayuza ne mugisula mu kkubo kitegeeza basumuludde kati oli bwagikwata bwetyo nga ki oyinza okulaba abafumbo oba abantu nga bayanjudde ne batandika okufuna ebizibu nga tobirabangu musajja yagenda okwanjula nga alina ssente ne zimuggwako okuzaala oluusi bafiirwa abaana oluusi bakola batya kati ebyo mbimanyi era okwanjula bekutuuka mwina kubeera steady. Katono nnyo tukomewo senga bisambi bitereka atandikiraawo nze kapaati akukanyumidde nnyo bulijjo neebuuza lwaki abantu bamala emikolo bamaze emyaka 8 mu courtship ng'ekintu kiri muzuuli okwanjula bwe kuggwa embaga neggwa ne byonooneka tukoma out of awo. Okay, mukuliko eyo mu bulango bw'abakama baffe obwo Cruise Exclusive kwe tukyali Alan Cruz gemannya ndi ne senga bisambi bitereka gwali eyo ng'onoonya eddagala lya habo eddungi onoonya okubuulirirako onoonya okumanya ku zino issues ezimu gamba nsenga waliwo ebinsumbuwa ogenda mu mikolo naye banaye si kibi okwebuuza n'ogamba nti senga tugenda mu mikolo naye wamma sooka ombuulire biki bye tulina oteekako amaaso ogendayo ne boyfriend wo n'ojja ewa senga bisambi n'omugamba senga tugenda mu mikolo naye wamma biro bye twetaaga okuteekako amaaso fe tuli mu mulembe guno ogwa .com tugenda kwanjula nga tugenze kuswaga batikula bita faamu tuli mu selfie tetufaayo tuli mu vibe zikutte embaga nze nayikolako interview ya Momo mukwano gwa Momo 19 Momo 19 naŋŋamba ku mbaga ye beeyagala ne boyfriend we Dax Katero okumala ebbanga mu courtship nga beeyagala bulungi ku mbaga Momo naŋŋamba abaaleeta ebirabo bo babyekwatira dda direct kati awo ate bw'obyogerako abantu nga bagamba naye nammwe mwerogoza nnyo mweraguza bw'obyogerako nga bw'obyogera aga tebiriiyo kati nze kankubuulire ng'oggyeko embeera efaanana bwetu nze ekintu kyenkugamba nkirinako bwino n'akatambi gwe Alan tomanyi kiri ku nsi jjukira wali kankuzzeeko katono emabega munansonyiwa mujja kunsonyiwa manyi tuba n'ebintu bingi ebimu nogaako obireke naye ekintu kino kyengenda okwogera nti bwe baba babuulira omwana w'aboobi ow'omunaku okutu okola ki nabagamba nti ffe omwami wange yakola okukyala n'okwanjula jjukira vita yali etandise naye nze nga simanyi era mu mbeera yonna akatambi kendaba naye okuzuula akatambi ako nga tetukayina embeera yali etandise embeera nga yali etandise y'okuba nga tebanjagala baali bamaze nga tebanjagala naye okujja okwanjula bajja okwanjula era nga tebanjagala naye ne bagamba tetugenda kuleke nga Alan bonoba ne baganda bo ne bagamba musazewo gaana okunaga nti atujja kgenda kati bo ng'ekibaleese sijja kugamba nti bonna abamu ekyabaleeta nga bazze kuluka nti enkata bwe tugifuna oyo omukazi tujja kuba tumumaze wanjula ne kutuuka jjukira baleeta enjogeza omuwala tobeerawo enjogeza beemala okuggwa omwalo ajja nga akumba baga nti omuwala agenda okufuluma ng'enjogeza emaze okwogera enjogeza egambye nti akati mumaze mwogereza bakkiriza nabendo bakkiriza twala tugende nze nalaba kyessirabangako Alan walabaki firimu yazannyibwa ewaffe
nti n'omwami wange talina kye yalaba okumanya eri yali firimu ate yagizanya yali mukazi omukazi atikkula ekita omusajja yatikkula ekita omukazi yabuuka mu tayimu y'ekita nga bali bakyetisse abeeri abasobola okyetikka bakireese mu ddiiro wakati omukazi nga ye yazze nga yaayina kyamanyi omukazi n'abuuka slow motion naye omuntu wa kamera ono omuntu ono ndowooza yali wa Katonda oba Katonda yayagala tuviirayo simanyi bana abakwata emikolo yalina waali n'akwata viteeyo nakati njirina nakati viteeyo njirina omukazi wano jjukira bwe baba batikkula ono yeetisa ali omu abatikkula balinga basatu omwogezi w'eri ayambako newabaawo noono newabaawo noono omukazi yayita muli bw'ati nga slow motion n'asika enkata ku mutwe bw'ati ki n'agikuba mu kikondolo mu kaleega n'asirika neyeetereza n'addayo n'atuula omwogezi abuuza bannange nga situnnaba kulega tetunnaba kugira bukyu mwenge basooka gukola mbo tebagунywako kujjako obukyu njagala omwogezi oli yali amanyi naye firimu yamulema okulaba wabula yalaba enkata ng'eyingidde enkata n'ebula kati omwogezi weeri agamba enkata taata sebo taata enkata ejjiddeko kweri enkata ng'era olaba ku kita kweri koza omukazi abuuse n'ajjayo enkata ebintu omwogezi n'agamba gonno mutango katambi nkayina kalamba twagala enkata gwe mukolo oguli wano enkata yeki gwe mukolo gwe tuliko enkata bwe tumala ogiraba twagala sayidi y'omwami etwaleko ekitundu kyayo oba ekitwala oba ekisuula tugiyuza omukolo ne gutambula bulungi mukwana enkata yabula nze sinnajja zibwe najja mu vayibu zange enduulululululu era ne bibulira awo njagala nkubuulire nti okwanjula bwe kwaggwa luli terwali lutalo ffe twatabuka n'omwami twatabuka nga bulina kuwabawo ekibaawo bwe tumala kino wabawo ekibaawo bwe tumala kino jjukira twali mu kyaki nze nga siva ku kyaki buli lunaku bwe ndaba bannabafumbo bwe ndaba saabafumbo ndowooza bwe naleeta omusajja oba lwanabitegeera bw'analeeta kino oba lwanakitegeera omusajja ye owange ng'amanyi ewaabwe nti olutalo lukolaki tebanjagala naye nga tasobola kwogera ng'ekyakikuumanga kyamanyi nga waali awaka naye ng'era entalo tezibula buli omu addamu munne nga yeekakasa amaanyi ffe twayomba n'omwami wange ne tuyomba olutalo ne lubeerawo kati after like ngaabo n'ogamba nti wayiseewo ebbanga abantu balina ebintu mba ndi mu sawuna nnyanamu eyo ku Storm Child mba ndi mu sawuna omukazi kyava ndaba naŋŋamba nga neesibye akasuuka mukazi mukulu ali myaka nga 6 nga naye yali azze kuwotaayo tamudoza yali alina ebimuluma kyava ŋŋamba nti nali ntaddeawo ne display yange wali mu masawuna bampa nentekawo eddagala nguze ku basajja biki kaawa kyava ŋŋamba senga eddagala eryo lyakinanga naye ntandika oddi mu bwe naŋŋamba naye okyayagala okuzaala abuuza nze ne mugamba ate lwaki saagala kuzaala nange njagalayo akaana wayanjula ne mugamba yes nayanjula munnange obadde otambula okugenda ku sawuna wali ku kajji ng'oyambula otambula ne nkulaba nga baakusibirako enkata tammanyi simumanyi kyeva mugamba nti nga bate bansibirako enkata batya kaakati munnange embaga olwo yaggwa n'embaga yaggwa kaakati omukazi kyenva nsiriikirira bwe nti bwe nnakomawo awaka najja direct akatambi nga nkayina naye ng'ensobi gye twali tuyina okumanya mu nsi waliyo sitaani ng'akatambi kano buli lwe tugezaako okulaba omukolo gwaffe jjukire twali mu lutalo bwe mmanga agamba nti nkalabe n'ono wenukango naga njagala kugenda kwebaka bwe ngamba nti nkalabe bw'omu wabawo essimu ezijja ne nkavaako nga situtuuka wali kuno bwe najja nafukamira bulungi ne mugamba nti mwami wange mbadde nsaba tulabe nina ekintu kyenfunye ku sawuna omukazi aŋŋambye bw'ati ne bw'ati naye nkimanyi olina obusungu
tokyanjagala nga bwe wali onjagala ani yagenda nti sikwagala ne mugamba mbadde njala tulaba akatambi kubanga osanga waliwo ekyali kibaddewo mu kwanjula akatambi kakwatibwa tetukayina tetukalabangako ebbanga lyonna nangamba abakazi beerogozarogoza nnyo nga mukazi yabijjeruddawa ne mugamba nze simanyi ntambudde nangamba ndeke enkata gye bakisibirako mukwano nga tuteekako akatambi yakkiriza nenfukame ne mugamba mwami wange sikikugamba nga kukkiriza tulaba akatambi nakuwona ebintu byabakazi abeerogozarogoza nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oba oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center akkiriza omwami wange ne tuteekamu akatambi tutula ne tulaba akatambi awo ne tubanga abakwataganamu n'akalaba tutuuka ku kitundu ky'enkata nga ffenna tulaba omukazi ng'amumanyi bulungi wa ku kidooki nga bw'onoolaba ani Kimu nga tulwana nga bwe twogera Kimu n'akuyita emabega n'abaako akantu kateeka mu nsawo okazuula oluvannyuma lw'ebbanga manyi gana amakotte goozebwayozebwa bagenda okutuuka ojjozi olinaga ate kano kayirizi kaaki nga tosobola nakumanya ani yakateekamu nga ne Kimu tosobola mulowooza ng'abuuka bw'ati yatambula nampolampola n'asikayo enkata n'agikuba mu kikondoomo bwe twalaba akatambi twakaaba amazika mwami n'akaaba n'enkaaba ne mubuuza owange oyo si ye gundi era naye n'agamba nti ye gundi enkata badde agitwalawo nange nti kyenneebuuza ne mugamba naye gwe twasobola kola nti enkata yo bagitwala ntate nga nakisangawa ne mugamba ogirabye togirabye nanga nti ngirabye n'akwata ejjambiya yafuluma kiro ne mugamba tokwata jjambiya ekintu ekiwa ekitine biki olwo tumaze okulandoza naye alabika yalinganga alinako waalaga ndoza ne bamugamba okutabuka okwo biki munnange ng'agenda yonga olutalo luba lw'amaanyi nnyo ng'abuuza ng'olutalo luba lw'amaanyi nnyo ololololo enkata yalagawa sinnasigala nkaaba wano olwo nkaaba nga nakavamu embuto mmeka 3 ofuna olubuto myezi 2 nga luvaamu myezi 3 nga luvaamu olubuto luvaamu kati wabaawo omukyala nja kwogera nnyo ensonga efaanana bwe nze sigana kwogera nnyo direct nti ono wabaawo omukyala amanya ebintu ebyo nti mutabani afuuse ekizibu ababuuza ebintu ebitategerekeka ebyekisiru omukyala alumba omukulu eyatugatta kabona eyatugatta empeta bannange nno waliwo eyambuuziza nti senga nga tolina mpeta empeta wagiteekawa bannange empeta yange yabula twali tulina shooting nga nina ekitundu kye nina okuzannya n'omusajja nga siri mufumbo empeta yange yabuze etutte nno wiiki nga 3 kati ndi mu kukozesa mpeta ndala waliwo yakimbuuza senga empeta wagiteekawa biki munsonyiwe era ne maaka yaayo ala nitogiraba maaka empeta kweri munsonyiwe empeta yange yabula simanyi wawe yabulira naye Katonda yamanyi munnange ng'omuntu omu alumba kyaki mwagatta omukazi omukadde ne mumugatta n'omuntu waffe kaakati essaawa zino bagamba mbu simanyi twakolaba ekintu ekyo ekintu kikolwa enkata bagibba kaakati nga kabona atuyita faada nze ntya njogera nga naye waali muli alaba ng'alaba ng'atuyita ng'atuuza omwami wange ne wano ng'aganjagala mwogere obuganda bubaayo n'okusaba kubaayo mukakasa enkata bagibba koffe taata tuyina ne evidence nga father agamba tekisoboka nammwe temujja kwogera ebintu tugenda tuswalira wano nti tugirina nga father akola nteekateeka ng'ayita bantu beeri eyo yali mission okujja ekibya mu gundi eyo mission bannange yali nzibu nnyo nga father akola enteekateeka bwana mululu yatugatta
ng'ayita sayidi eri nga naffe atuyita naye ffe atuyita agamba ngenda kuteekako TV na buli kimu tukigenda kuteekawo njagala muleeta akatambi saagala bintu byakweyogeza bye mutamanyi mujja kwogera ebintu ebyo bino byogera byaddala ne father gyali atulaba father gyera bw'okebera mu comments bagamba omukyalo ne kumbaga ye naliwo ne mu magatta naliwo nga father musajja akawa mugatta father musajja akawa ali bukalango munnange ng'atuyita ng'akola nteekateeka nga ffenna tusisinkana nze nga nfukamira nga mbuuza bye nnina okubuuza nga banziramu bwekiggwa nga conference etuula abasaseredoti nga batuula wali eyatugatta n'abasaseredoti abalala bameka babiri nga nange ntuula ku ttaka natuula kakeeka bakampa n'omwami ng'atuula wali ne sayidi eri ng'etuula wali father ng'agamba bannange ekituleese wano bannange omukyalo ono si ye mukadde nnyo nga bwe mulowooza omuntu agejja n'akula bwati ne bwati wa myaka bwegiti ne bwegiti weewaawo waliwo ko akabanga ku muntu wammwe emyaka famire y'omwami etudde nawe famire ye abamu ku bo weetuli nga ono si mukadde nnyo weewaawo asingako omwami wammwe emyaka emeka omuntu wammwe emyaka 2 era gye musinga kakati naye muleke kumugamba nnyo nti mukadde kino kyo kimumazeeko emirembe kakati kiki mwajja ne mulipootinga ne muntuukirira nagatta omuntu omukadde bano bantu bakulu beetegeerera ze siina gwe nayita waabwe gwe gundi teweesalirawo nti neesalirawo ate gwe gundi aneti weesalirawo nti ye nga munnange bateekamu nga boogera olwono tebamanyi nti akatambi twazze nako kakati ng'abeeri boogera ekituluma ati omwana omulenzi yazza atabuse n'ejjambiya ng'ayagala kutema munne ng'ayagala kutema gundi mbu yamulaba ng'akwata enkata ng'agibba enkata kyekintu ekizibu ennyo ku kwanjula era enkata bwe kiba nga kyali kituufu lwaki temwayogererawo oba ekirala bwe kiba nga kyali kituufu enkata mukimanyi nti esiba eyinza okubanga esibye okuzaala oba esibye emirimu gyonna ffe tusirise akatambi tukayina kakati nga father agamba bwana mukulu nti aliwa gwe bagambe gwe baali bagenda okutema nti wuuno wambuuza nnyo bwe tukulamusiza nnyo nti ye njagala oyogere mu linnya erya Yezu enkata wagimanyako wagirabako wagitegeerako wagikwatako nti nga ze nkwata enkata omukazi atikkula enkata simanyi atikkula ekita nze ngambi nze father ebyo ebintu sibimanyi koye nti baasi twagala tukkaanye ono yayingira dda mu family ayinayo omwana omu olwo sinazaala wakubiri ayinayo omwana kitegeeza omusaayi gwajja ate n'empete bano byobufumbo bino byabano kati batandika bulamu kakati father ng'ayogera nga buli omu ayogera ngaga nti sayidi eri mwe mugamba ki sayidi eri ngega nti father ffe twede tusaba bwe kiba kisoboka abantu bano bagattululu oyo tetuli mwagala ne bwalinyirira ne bwaligejja ne bwalikola ki ffe tetugenda kumwagala ekisooka mukulu ku mwana waffe nga nange bampa chansi njogera toyogera father nanga toddamu kwogera ntulabe nti father ng'agamba kati ensonga etuleese wano enkata muyina kye mugimanyiko nti mbi mu nsi muno kukwanjula be bagitwala be bagibba oli naye taddamu kulabika ebaako omuntu aba ayina mission lwaki aba agibbye nawe ne baga nti tukimanyi mission weeri era omuntu aba ayina kyagenda okukola ala nenalaba firimu nga njiraba muka nga tutudde ku cathedral tejja kuyitamu father n'agamba mukyala Annette mwami gundi n'omwami wo muyina obukakafu obulaga nti enkata bweti yatwalibwa nze banganya okwogera omwami nayimuka n'agamba nti nze obujulizi tubuyina buliwa nti buubuno twagala DVD bateekemu ka CD ne TV connecting ng'enseera bweti nga bulaba tutudde wano ne tuteekamu akatambi ne katandika ebyenyuma kola nti story tugikatinga short ne katandika ne tutuuka ku kinyusi ng'omukyala abukadde ayimuka n'eggomesi ye omugezi n'abuuliza eddakiika ezi omukolo tuyinza naguyimiriza twagala enkata ebadde ku kita fere tunabakola ku nkata father n'agamba musiri mujjako switch eyo
n'abuuza basayidi eri mulabye eki tutulabye eki banne ekintu tekisoboka kino tekisoboka ng'ate kyajja kitya bino ebintu bigatte nga bwe baagatta simanyi gundi ng'ali eri eggulu nalwo yali e Dubai ebisanyi biki ebisanyi baga nti baagatta obutaano ebisanyi biki ekikyeka kiri bwe kityo tekisoboka father naddamu naga nti mugende empola tuddamu akatambi wano mu sayidi wano ddakiika ng'emu emabega mukomaawo abamu pressure zaakuba abantu nakaaba nenzamu nenkaaba buto kuba nakirabako neyakikolako nga waali kati bajjuke baali baŋŋanya okwaga kyenva nsituka nengenda nensembera eyabba enkata nemugamba nti maama nakukola ki nga nange nina abanzaala abannumirirwa nakukola ki okuddyamu omukolo gwange n'oguvuruga bwoto n'okwata akatambi n'okatwala n'okakuba mu kikondoolo wali musajja nga guwetikula ekikata father nze sibijjukira kyeka naliko emmandwa nze sina kyenzijjukira mutabani omwami wange n'asituka yali agenda mu boli father naga tokikola mu maaso ga Katonda guno omusango kati gwabasusse mmwe temukyaguyinako obuyinza nammwe abeeri temulina buyinza kati guli mu maaso ga Katonda father n'abuuza nti maama oli muntu mukulu suubira nti oli mu myaka nga 55 enkata y'abaana bano wali ogitwalamu father nze ndigembe mbeerako n'ebyekika bimanyi okunninnya era nze saamanya nti enkata nagitwala nze firimu eyaffe yazannyibwa neggwa abaali bafudde abaali bazirisa ate nga bakulu okusingawo bamubuuza kakati munange enkata ani yagikutuma enkata ate ani yagikutuma oli yabanga agenda okwogera nga toyogera olutambi twalulaba father naga nti bannange ebyo tubitegedde oba muganya okwogera chansi weeri Katonda akuwaayo chansi wabeewa nnyabo oyogera weetonde ekyo kiggwe ono tabayinaako mutawana nonotalina mutawana bituuse wano ate mwe mwaze ne mulopa nti omwana ayagala kubatema mwogere amazima weetonde Katonda ajja kukusonyiwa Mukama asonyiwa buli lwetonda enkata bwe wagitwala oyinza okumanya bwe agiteeka twatuuka kuvaawo nga tayogedde enkata wadde okwetonda mu maaso ga Katonda ate ng'agyogerako ki olutwali tumaze okuyingira mu kusaba by then nga tusaba noono omusajja omugenzi Jebbi Mukaja nga amuwuyako yafa omusajja twasaba oyo twasaba enkata yaggwera ku kyaki ku kathidro buli omu naakwata ekkubo n'agenda ewaabwe ye meeting eyasemba paka ssaawa z'olwaleero so mwabali eyo bagamba ekigambo kino abavubuka muve mu vibe waliwo vibe wogenda ogikolera nga mukyala we amaze okujja ne ku mbaga vibe gikole ebirabo mu byesonyiwe mwesonyiwe ebirabo mulabe enkata eri luddawa kababe balokole kuleti gye bagyetisse enkata mugiraba abasinga mugimanyi bakiddaawo muzeeyi bakiddaawo gwokola ku kwanjula enkata olina kyogimanyiiko nammwe ababadde balowooza nti mbadde programu yaffe eddako ngenda bagata ne muzeeyi bakiddaawo mumbulire ku bintu ebibeeraawo munsonyiwe ndafunyemu ku kifuba abadde nva wala nnyo eyo sayidi z'ebukomansimbi kati nfuufu kaakati mugenderere mulabe kubanga enkata y'omuwala tabaamu mu kidaala aba akyali eri agenda okujja ano ng'enjogeza emaze okuggwa eyogeza omuwala kati mmwe sayidi y'omulenzi nga muzze nammwe mubeere kiini ne sayidi y'omuwala mubeere kiini omuntu akwata enkata eyo n'abaako ebintu byakolerako byesijja kugamba nti biki byakolerako kyenva mulaba nti ebiseera ebisinga emikolo begiggwa abantu batuuka ne ku kyaki nga bagenda kugattibwa omugole aba alayira bwati najjamu engoye neyeyambula najjamu engoye abalala ne batabuka ne bagwa eddalu abalala senya accident simanyi zibadde zijja ne zifa lwaki mwe mulowooza Katonda ayagala nnyo okuteekateeka omukolo gw'abantu abo bagenda okufuuka omuntu omu ate n'agulinnyamu n'akola ebintu bya sitaani
kitegeeza wabaawo ebintu wabaawo okusika omuguwa n'owulira nti abagole bonna babadde bava mu kukola bali mu gundi emmotoka yonna yaweddewo abagole bonna kyatubako ewaffe emutungo nnyo bantu bafa famire bambi nga ba boyfriend ne girlfriend bakoze nnyo balina omwana waabwe omu bamaze embaga bagenda kugulawo ne kannasale kaabwe akindagateni nga kalungi nnyo bwe kati kakola yadde olunaku n'olumu tekasobola bonna bafiira mu accident nkola abantu abali emutungo eyo story bagimanyi kindagateni yali nnungi ng'emasamasa bweti lwe baali balina omumenti ogiggulawo the day before nze nina omukyala nasoma naye obusawo nga best friend wange nnyo baakola okwanjula baakola embaga yaabwe embaga neetuuka neggwa embaga bayakaggwa ennaku nga 6 omusajja n'asindamu akantu katono nnyo nga kamuluma bwe kati nti tumutwala mu ddwaliro bagenda omukeera nga bagamba tewali kimuluma tuba tufuluma eddwaliro omusajja n'agwa wansi n'abaamu omusaya we yafiira bantu emikolo simanyi lwaki abantu beetegekera nnyo Alani buli eyali akulabye akulindira ku mukolo akuwa ekirabo ekirabo ogenda akulindira ku mukolo kebeere shoka linga bwakagikola olina gamba nze nja kumufuuwa nakufuuwa 2,000 enkadde enzibu jjukira oba eringa oli mu vibe ozikwata ogenda ozetegeeza nti ozikutte ng'olwo ekintu kimaze okukuyingira nga bwolaba ebinigeria abantu bakola ebintu abantu balaba ebintu naye nze munnange embeera bwetu bwe tugiseemu enkata bagirogerako ku kwanjula so abaami abali n'ekirala nagenze nendowoozaamu nti oba buli muntu asinga ku munno obukulu ate oba tamuwasa amuleke kati naddala nga bonoga nti omukyala bwoba osinga omwami obukulu muleke bantegeeragana ate bantegeeragana ate nakati emirembe gikyuse sente zibuze Alan ojja kusanga omukazi nga mukulu guno omulembe va kugira ejaffe giri egyedda guno omulembe osanga omuntu omukulu nga mukyala nga naye bambi ali awo alina ebizibu naye nga alinamu ku kashi Alan abaana b'ennaku zino abalenzi tebakyayagala kukola nga ayagala abeere n'omuntu we yabeerewo atuukirize emikolo gyonna gy'alina okutuukiriza ate akole ki emikolo gyonna gyonna agituukirize ate ono omukyala asobole okumulabirira ne balabirira mwatu okukakana ng'omukyala naye bambi afunye omuntu tiktok nze ndabye ebintu so akantu ako bulijjo nkeebuuza senga akaki lwaki abantu bava mu kwanjula abantu bamaze emyaka 10 nga bali bonna ngira tembawuyanko lutalu tebakola nko mikolo myaka 10 ogwe 10 wano nga bana n'abaana baabwe bana ne bagaba nange tuludde ffenna katukole emikolo tusanyukeko maama ogenda okulya okwanjula kwawedde ono yanobye yazzeeyo ate okwanjula kwawedde ate ono twasanze ebintu mu nju ate okwanjula omukazi lwanoba lwatambula n'agenda lwalabe kino sitaani abeera mu mikolo togimanya abeera nnyo mu masanyu bwe mutaba basabi nnyo bwe muti sitaani abameggera awo bwe mutaba basabi nnyo sitaani abameggera awo ne mbafumbi bano mbumubambu abantu babribinga nnyo mukolo muzibu nnyo omukolo nze ndowooza ekintu kyandikyuseemu era bannange abali eyo bekubanga kwanjula abantu oluusi omuntu ayagala yanjula ajanjawaze bagaye nti yakoze omukolo gwawaddemu obukadde nga bwo tuwalaba omusajja ono yafiira guuni mwami Kakooza embaga nga yakaggwa sente ziyasasanya ku mbaga ozimanyi buli muyimbi yayimba eyali asaanidde okuba ku mukolo ku ssente ezitaaliko kulamuza teyalamuza nze exivents yabiŋŋamba aba bakwata emikolo x yagamba bamubuuza yagala ssente mmeka nti zino tewaali ziizo omusajja n'agenda ku mazzi era maama omuntu gwagenda okutaasa ku mazzi ate ye n'afaamu ng'ate baludde nga ne swimming agimanya akulidde bulaaya gwakola ki just suwala nnyo nti yagenda wala kantu katono nnyo kati cwi
omwana omulenzi omuto abadde afunye ku ssente ze emyaka gya kucakala kunyumirwa kukeesa budde naafa abaddeyo emyaka gyonna n'omuntu we balina ebintu byabwe twatugende naye maama anno si yeyekka bantu bangi bavudde ye Bulaaya naga katugende ewaka omukolo tugukolera ewaka abantu bewaka basanyukemu kati ne muveeyo ne .com wammwe muze na vibe mugambe bannange gundi akole bw'ati ono gundi akole bw'ati kumbe mulimu ab'ebiiso byabwe nga bagamba babadde Bulaaya n'obusente bwe badde batuwa bubadde butono nnyo sente abadde mugamba sente ate wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. pereza butono kakati kabajje ku mukolo bajja kiwulira mukyala abantu bali eyo beewera era nze ndowooza lwakuba abantu tetusobola kukikola Alan gwatatona bakoze kukwogereza kisaana bw'oba ogenda kwogereza n'olondayo abantu bo nga kyama Katonda kuwadde ku busente bwo tokola sente nnyingi nnyo nomanya miliyoni zange oba 10 ozijje mu bantu bo ogenze mugundi ono olina bw'okubiddeko awo towa nnyo olunaku lw'amaanyi nti deeti bweti kino bwekiti olina abantu Alan oyogera bwogezi kakati gundi kino nti nja kuwa miliyoni 3 n'omanya nti ogenda kutwala abantu bo 200 bintu bya munju olunaku oluwa wayisewo ennaku ate ennaku z'omwezi tezakyuse mwe tunadde ndowooza mu gwa mukaaga bannange ebintu bya ku Sande ti ng'otuwadde mbadde sigenda kubeerawo kuba naye nga kinaba kinkoze bubi naye ng'ebintu byebyo kintu kisuule busuuzi nga tolanze nnyo kubanga Alan njagala nkubuulire abantu kati gwe nga ggwe booli awo abantu bali ku media Alan Cruise oba Cruise exclusive y'amaanyi kakati afa ababadde bayayaana oba abayayaana ogituulamu ate eriyo omuntu nga ye ali awo ng'agamba nti oyo mulenzi katunula katya ke Katonda katagejja katako kati oyo omwana oyo emyaka 16 ayinza okuba nga yakoze ekintu ekyo mwaliwo akiri emabega ettima lijjudde mu nsi ebintu byonna twanadde tulekeraawo ebintu by'okweraga bweraga ng'omuntu akulibwinaga nti kikaze ekyo tetuukube ku mazina amasina ojja gakuba eriyo abantu abalina ssente nga teboogera abakuumya ekintu waliwo baddekaawo n'okuuma ekisumuluzo ekibayita ekisumuluzo kimanyi kyekintu omuntu akuumya ekintu kye noga naye banna batu bintu byasobera gundi oyo akuumya ekisumuluzo kibayita ekisumuluzo ky'omulimu gwo nga tokijajamya nti oba okoze kino kikozeemu omwaka gumu 2 kiganye kanzire mukyala nga wotabaala ng'ensi naffe bwe tutabadde n'okola ku kino n'ogenda ku toilet n'ogenda wano n'ogenda wano ebintu tebyebe bityo naye ng'okumya ekisumuluzo ky'ogoga nti kiri bwero kiritoola kyekisumuluzo omuntu n'abeera ku media nga w'amaanyi naye nga bagenda okugamba nti bamwogerako bannange sibu nimanyi kano ka Alan Cruise kano kasajja k'amaanyi wenukanga kambadde Gomesi nga kali mu America katayaya ku street nze nakolako mu America nengamba sikkiriza oli London nengamba abange ensi kyeno ono Alan gyalimu mbwali London nenga nti nga negundi nziraba zifulaga bikimu nengamba Alan yagenze kwambala omuziina gwa Gomesi ye nga ali London so ebintu ebyo omuntu aba munene mu ngeri abantu abali babaye abeegomba omwana alaba comment nga ziriko 10,000 akabwako naye omuntu buli lwokola ekintu kyebintu byokweraga eno media gye tulimu esaazi sikyakweraga
media gye tulimu ennaku zino nozimba ennyumba ennungi nolaga nogamba naye mugirabe akali nze mabega awo nagenda nengula emmotoka nange okwakana sigiraze sibiddamu era mukama ansonyiwe siyinza kubiddamu ebyo siddamu era kati nakyusa nnyo ebintu byange bingi nnyo ebikyuse nakyusa era kati nosanga nga neyambalidde ebintu byange ndi awo nomubuuza baneeguye nga toludde okulabika mwattu nombaayo osanyuka kubaako bulungi naawe okole bwoti ne bwoti munnange onanoonya kukujjawo ebyaddala abantu bakyakabira isma paka kati kituufu teyina amanyi bamuttira ki nsonga ki lwaki oyinza okumanya mwana avudde ku kyennyanja kye atulazeemu eri nga ali ku kyennyanja ali awo kazinyeezinyeemu tuba ku nnyumba bekapa paka kati olaba Junior akaaba paka kati Junior bwamwogerako ennyo nga akaaba nalabye gundi Dr. Kuruthumu naye akaaba naye ng'oluusi oba oluusi yandibaddewoko ng'oba oluusi alabika mu bbanga ttono naye yali alabika ng'ate bwayogera ku kintu kibaawo olabula kati bakyatuleetera obuntu nga bugoberera ekyo ekiriwo nabamu ne bagaa nti ne bannange abwani amugulira data mu ggulu ebintu ebyo abantu babibuuza so ebintu by'okweraga bino bizibu bantu tebaagala omuntu abeera nga takwagala tolina kyewamukola takumanyi tomumanyi nze waliwo nabadde njogera ne muganda wange Ibrake ali Canada eyo nnyo nabadde ntekka show yange munange blog omu sijja mwogera nagera nakola posti nga show tennabaawo nagamba singa Kalani Close tekafuna abantu singa Sheikh Sala aliwo yansanze tekajja kukola nuga kati obono namukola ki simumanyi sina namba ye simanyi page ye era Ibra namukubira Ibra ngamba namukubira ne mugamba nimugana yoyo omwana gwogira nze mulabya azze yegattako mpola yakola ki gayi nga naita ina answer jamu namugana nyambo jeyo post ye nengo omuntu akwagala nga tuna kye wamukola ng'akufiirako kati bebola kabogambye bebo omuntu atula onagamba nasanze omuntu wali ku restaurant awo kupaka last waluna wakati kati nangamba habisambi twalabye interview yakubye wala wayogedde ebintu watukutte ku mitima lwakuba omwana oyo Alani Cruise twamugamba waliwo ebintu byalina okukola kavuddemu kati ye banna yewe dakai kakavuddemu dda sinakawuddeko kati byo Alani Cruise byasobola wakola ekintu kikikwata namutuuza ne mugamba Alani Cruise va ku show walimu mu show ne muga Salimu naye nga nalimu ne muga Salimu nanga nti bwe kibe ekinene nnyo yafuna abantu nga 5 show tagisobola waliwo ebintu byalina okukola kati byebyo twamubuulira ne show nemusala laborita nengamba bannange era netunula kyenavudde mugamba oluvannyuma ne muganda naye nkubuulira olimba show twalimu show nalimu oyo omwana nga yafuna abantu mumwaganye bano abantu aba floatingira ebweru nibaga nti nebweru emiryango gibagigadde ekyo nakyo kibaayo gyekiri naye omwana yafuna abantu abo baali bamala kubanga ffe tugenda okukola show kati oyo omwana agenda okukola show temulowooza nti show gyolowooza nti agikoze alinze sente za ku mulyango tuba twafuna mudda sente kituufu nemugaze nakola amawa era namukwano gwange bami mu Namasaka ali mu America eyo ejjo twabadde ku live ku TikTok ne tugenda atera okunkubira ku WhatsApp nimugamba nebaza abantu ba diaspora yes n'abaana Uganda bali wano wakamba bebaza naye abantu bo mu diaspora nze sister wange yali ku mulyango naye nga kuliko abajja nagamba brother wange ali mu America ali UK naye yaŋŋambye mbeerewo abamu ne bagula tables abakimu babirabanga ng'omuntu akugulako table naganguze table 3 naye sigenda beerawo ne Cruise nkwagala abantu kye balowooza abantu anti kyeva olaba nti omuntu osobola okukola ekintu naddala ffe nabagamba tebatwagala alengedde mangu oli mukadde tosaanya mutabani waabwe oba gwe ofaanana otya n'okyawo kati kyangu nnyo
nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu, gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okuliraana Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Omuntu oyo abakazi bali mu bulumi bakaaba naye nga tomanyi nti gwono gw'olowooza nti mukadde yalimu future y'omuntu. Bino ebintu si byakwesooka, bintu bya Mukama. Mukama agatta ekintu nemutandikiraawo gwoyinza okulowooza kwegamba ebintu sinana biyinza bikunnyonnyola. Ffe tugenda okukola sho ssente ze batuwa ebweru omuntu nga tebagenda nakubeerawo oyinaga nti ze nkuwadde akakadde kati nze aliyeni sikini yampa emitwalo ago. Aliyeni sikini wali okyogeddewa yampa emitwalo ago naye yalabikako teyalabika era nali manyi agenda kunyimba naga nti asisoba nemugala era aluna naŋŋamba oyo tasoba naye bisambibuuka n'enzu. Yesu gwe gusoso nekyogera wano ze soso kyogera wano naye nga wali okyogedde. Abantu abatuwa bangi nnyo ate n'abamu abatuwa ne bagamba Cruise nkuwadde sirika bangi. Sijja kwogera mannya naye there is one lady gomundu gwenjo soko kyogera wano. There is one lady who lives in Scotland. Abakim bammanyi muyita mami. Oli omukyala yaboneka bubonesi. Bantu baboneka. Naŋŋamba kana gwe njagala nnyo ebintu by'okola, even my husband is a white. Naye aseka ku comedy wo. Genda obuuze theatre ya Meka. Nga ntadde date okitegeera? Genda obuuze theatre ya Meka. I swear upon the living God. Sasa Zwada Bonita. Okitegedde? Omukazi oyo yakwata ssente n'azimpa fulu. School fees sekugambye? Nengera kati gw'okirabyeko. Era nze ngamba banne mbagamba nategeera following yange gye nnina ne mmanya n'engeri gye banjagalamu era abantu bendeeta mbeegendereza era mbalonda kubanga mmanyi amaanyi agali wano. Omuntu awa omuntu omufere ssente n'amana kuyaga alani nawakundi ssente bweziti akole kino. Ate nze namala mulaba kuba gwe toleeta abantu bayaayi naye omwana teyakola kye namugamba. Omukazi n'akwata ssente za Labonta twayine Sharifu nono naye yayogerako naye oyo Kimu n'atugamba mugende mukole sho. Abantu babirabye wano. N'agamba nguzeeyo tebe endala 3 ojja noonya booteekako. Abantu bagaba kati otunuulira omuzeeyi oba omusajja omukadde ngambye alina ku media ye waali n'agamba bekyerere nonna nogakalira aba kyova kyenkugambye abantu batwagadde nga takumanyi toli mutabani we talina kyakwagaza abamu n'amala nozikuwa n'akublockinga. Okimanyi kati nja nkubuulira naga saagala ondabe saagala ontegeere abamu mbasanga basanze ku papazaawo nagamba Alan Cruise kebere essimu yonge ennaku z'omwezi bweziti nakusindika $2,000,000 otegeera nzikusindikidde konze nedda naga kale webali nnyo genda isimi genda namwe kali kantule kwana okubuuza saagala abantu ba kamera saagala just go fa abantu batuwadde ssente era nze Alan Cruise nsooka okwebaza omukyala wano mu kamera era mbadde semwebazangako wano bulungi Litakagwa mmanyi? Mmanyi. Omukyala Litakagwa sana kye mwogerako. Nze okutandika okutunda eddagala e Bulaaya n'embeera international yali Litakagwa. Litakagwa yampa yangezesa n'angamba nti njagala eddagala bwe liti nina mukwano gwange tazaalangako
bwati ne bwati ali London njagala bisambi osaddako eddagala eri bwona olimpa omukyalo we naafuna olubuto sigenda kumulinda kuzaala we naafuna olubuto ngenda kutandika okwogera omanyi bitaka gwayogera ekintu era alinga ggwe oleeta ekintu omuntu wakusobera omujja n'omwabya mu kamera nga nti nkutadde njala tweteere wano ngenseetegedde nti nkutadde kaakati nemuwa eddagala nendikola naye nalindi awo mu myezi 3 nga litangamba nti mukwana neyiza sizizo review obuto yalufunye nze kugambye nakola sente paka kati olunaku lwaleero ate bwe nagenze wano ku Alan Cruz ne Iblaki bannanga abantu b'ebulaya abantu baliyo balina ebirwadde munda bantu bakoze orders abantu bakoze order nga bagamba nti bisambi twakulabako dda ne tuddamu naye ate bwe twakoye ku Alan Cruz mu Nakatemba naye Alan Cruz ekintu nga toli muntu takuleeta mu kamera abantu gye bali omuntu n'akubonaga nti tonjogerako nzina kira ku show yange nnyo nange show yange nagiraba show yange nagiraba omuntu n'akuwa nga naye agamba ndeka ffe twatambula nze natambula nga kiro okunoonya ssente oyo ani nanyini hamu nze hamu nyinza okuga nti namulabako simu nagifuna nemukwe n'akwata nemubuya nti nze gunnagana sibatera okukola obulanga ono kino ekikazi ekinene kiddugavu nemugaa nti yenze nange ogenda kujja mu ofiisi olabe gundi ofiisi yange eri ku hamu waggulu mu paakingi yange okulunaku oyo tojja omulabe nga boddamu okukuba takwata ogenda okutuukayo nga baga nti gwe mukyala nanziri nti ahaya yakwaddeyo miliyoni 4 ziizo mamuve ku bantu nga tomulabangako toyogerangako naye ffe twakola sho nga sente twazifuna abantu banaye mu bintu mubireke omuntu alowooza nti tulinze emiryango olinda bulinzi kuzannyira abantu n'obalaba omulembe gwaggwako ogwaggwako era ne mbamba 5 gwobeera satisfied kale lusika kulumamu nti abewakanga tebazze bajje naye financially era nze nagamba actually nagamba lwalwe nakyogera ku show yange wano neŋŋamba mbantu balekerawo okulowooza nti show omuntu zamusaze munange ekintu ekyo anti era nange era olina mugambe nti kale nze nalimu nekyoyogera tokimanyi nemugaa nti abantu bagenda okukola show olaba nze bisambi waabwe nze nkola show nemba nga sibanja nga siina wannasalirwa kati ate Alani kati Alani walaba abantu gwe bolowooza nti wabalaba munnange sibeebo oli omwana yali yafuna dda ssente ze wanajja kukola bukozi n'abeerawo Alani atunda ffe n'ayogera kimu kyokka abantu batandika otutegeera kati ate ye bisambi aleka nno munno nnyo nemugaa si munnange naye nkubuulira gwe tokolangako ku show bw'oba nga ogikoze omuntu eyeesimba mu show n'agamba nti agenda kukola show aba azze amaliridde sente zigenda kuvaawa omuntu najja n'akola show kati gwe bw'olaba abantu ng'afunye abantu 4 olowooza be bantu eri abantu abagula tebo nga bali Bulaya tajja kujja ffe tukolaganye n'abantu abali e Bulaya naga nti kati school fees ziizo naye ntwalayo kati abaana baddamu nga 26 kati bwe ntwalayo bank slip nga nagisasudde bayinza okubuuza ki n'omukazi sente yazijjeewo sente tuba tuzifunye ate ng'abaana baffe bajja kusoma mukama ajja kubasomesa nemikono gyange bambye Canada Dodo Dorin Aunt Hope abo bo bagamba gwe bitulekere abantu gye bali abalina okwagala otherwise nga tumaliza share for olunaku olwaleero senga nja kubeera musanyufu buli wiiki okubaawo wano at least abantu bategeere nti buli lwakubiri nkola show n'ebisambi bitereka ajja n'ayogera ku miramu egy'enjawulo nga senga n'atubuusaamu kofa kati nze olunaku olwaleero njize ekigambo enkata bagitwala njize lwaki family ezimu baba tebakwagala era actually comment section ejja kuba nkulu nnyo osobola okuteekamu ka story ko n'ogamba mwogere ku kino nakyo kibaayo kubanga nkiwa maama waffe ono emyaka gy'amaze ku nsi n'ebintu byalabye biba bingi ate ne culture agimanyi so bintu bingi byaba agenda otubuusa n'okutulaga neyanza nnyo neyanzenge situmirako kozi batumire kubanga era ojja batumira ne wiiki ejja otumira abalala kozi nja kubatumira ne wiiki ejja olina okujjanga no buli lwakubiri kuno nkwaddeko kati programu ssebo taata tweyanze n'essimu yo ojja genda ogibawa
Esimu bane kanji bongera abatasobola kufuna simu naye ng'okusingira ddala nkola ku bakyala abatazaala abakyala abaagala okuzza ku baana abakyala abavaamu embuto abakyala balina hormonal imbalance abakyala abatawanyizibwa ebizimba abakyala balina cyst ovarian cyst abakyala balina PID ebyo infection ebyo byonna bikulemesezza okufuna olubuto abakyala bafiirwa abaana munda abakyala ng'oli ebintu byakusobera totawana kuba bukubi simu naye oba tokubye genda wali mu ka message ka ezo endwadde genze nsinga okukola ko saagala nkugambye nti jangono n'eri amazzi ebyo binafu nze waliwe nasinga okukuguka kati biri ojja genda bifuna ebyo byongerezako bwongereza ng'omuntu bw'osoma mu bitabo naye nze okusoma kwange Thailand 074 31 48 59 kanji bungeri essimu eri 074 31 48 59 ntumira Rita Kagwa ntumira family yangu mwami wange nkwagala nnyo bambi webale nnyo interview bangambye wagirabye yiyaganye okumbuulira naye nakitegedde nti wagirabye ate n'oyongeramu n'oga nti bambi nali mmanyi nti wankyawa Anet so akukyanzirewa gino emyaka bakyanoonya abasajja nfumbirwewa neyanzanya baana bange mbaagala nnyo Mukama Katonda nenjagala nnyo era Kakande ministry mwena nambo yetaaga nnyo na buli muntu yenna abaddewo ku lwange mwenna bali ebulaya abakyala omukyala yampereza musawo yampereza school fees neyanza nnyo neyanzeege ninayo bannaye n'omwana omulala tumugaana kuweereza school fees Maria wange Musambi wale kujja bambi kale Alan exclusive nabadde ku camera nawe nkwagala nnyo Kimu Kim bamwita Kimu tebakubako enkata Kim goyina tegamala matono mwana muleke matono kale Cruise exclusive gwe mukutu Alan Cruise ge manya wamasagala kubanga ate nsukako wano awonako olwairo njagala kutumira mikono gyange mwenna abandabira mu diaspora Dubai Abu Dhabi Saudi Arabia Bahrain Oman Qatar Turkey Egypt mwena bana Uganda South Africa ne Europe na America mwena batumidde nyo bana lili Kiss Club which bodyguard wakusasa ne bitakagwa musibe bulungi mwera GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 6 noti emu noti